Mama mulungi anti badde wali simukhonyeko. Numanyi nali muzibu nnyo mu kuzaalibwa kwange. Najja n'ekiisa emirundi ebiri. Okuli okumu nga nkusudde eno, okuli okulala nga nkusudde eno. Mukufunze nasoosa bitundu bya wakati. Wayitanga wali wazibu. Abasooka ne bansindika. N'enzirayo. Kyogamba ebitundu bya wansi bye byasooka okulabika. Okuli okumu nali nkutadde eno n'eno. Kyebiva biba ebikambwe. Kyebiva biri nze no mama ngamba nasoosa lubuto kitegeeza wajjawo ekiisi nenzizaako akabina ate olubuto n'akabina biri buli maaso n'ekirala mabega nenzizaako emikono nga wajja bubi tebamulongoosa andi byakulimba nze owange basooka ne bansindika byakulimba bakyotamanyi kiba kya bulimba kitole eri mwajuli eriwa
mayaba chabe embuto bana tetuga kyali bulobe eyo wawulira kiwulire akane karugogoya omusajja tulira ebintu byetunyumya bya ddala kale kambabuuze ekibuuzo mumanyi lwaki omukazi bw'aba agenda okuzaala abasawo bagamba nti jangu nga weeyonjeza bulungi kiva kuki asobola kubanga si mukyafu asobola okujja ne kakumanyuula ate no si kyekyo obuntu buno bubanga bugozi walabuka wamata singa kakumanyula kale kwamba njagala kutegeeza of course mumpaka na tempo zere chakina masono kwera nga atatu zilindiridde okubeera nga ziddamu tugamba okitobono Uganda Premier League gizura okubeera nga ate munange yinza okubeera nga ekoma olw'ensonga President Muzeyi yavayo n'agamba nti nsuubira mu October munabanga mweyisiza bulungi akapiira kajja kubeera nga kakoma olusobola okubeera nga ate munange tuddamu okubanga twaba ku mupiira nga gukwajja mu kisaawu nakurekyo nasene ogamba Bekambo abamuwadde mulimu mpozi ate ku ttiimu y'Ekawempe ya Bright Stars katuwe twogerera essaawa zino abakulu ababaddeko ababiri abalala ababadde ku shortlist y'omulimu ogwo gwennyininyini ogwa Bright Stars kuno kwabaddeko Edward Golola mpozi ate ne Kefa Kisana bano buli omu afunye kirabo endala Bright Stars babagoba bali babadde baba shortlist ze basatu ku mulimu ogwo gwa Bright Stars Bekambo n'abasinga kali Kefa Kisana we twogera bamuwadde mulimu gwa UPDF agenda kutendeka ttiimu y'amagye abakochi ba Uganda batono nnyo tulina abakochi batono kwabatunga badde no babeera ani batini naye n'emirimu tegirabika n'akasente akagabwayo enako sike ekali awo era akamanchi obalaba babeera baddeeno banoonya green pasture alina wano mze tubawuli wano nga mukola sports nga ndaba musobola okuba bakochi tosobola kusoma bwakochi abwakochi anti osooka n'ofuna osooka tebagwira bugwire ate osoma otwala time ng'osoma n'ofuna certificate esooka n'ofunaosobola obikola soma obwakochi ku myaka gyo kyali muto nnyo osobola okuba wonadukira saate bino biveemu ndikochi w'abaana bange wonadukira saate ono wa 34 muyambi kulambi yegira nawe oyo n'agera mu Premier League aba 12 ono muto twati abafirika waguzanyako amachi wamani waguzanyako mpira mpira nagwe sambira ddala era oba oyagala n'agamba kulwagenkana namukozi buli kurosi gye baleetanga mu kkoona ng'omutwe guba gwange gwalinga striker awo nyini lwaki ekya Simba bwe tugisamba tolabikako andi Simba musamba gya nkoko ate nze nkuba gya ssente yawula pulo n'egyenkoko ani kochi waffe mpozi asirike kochi wa tiimu ya Simba kwogereze bwotyo tato atendeka bwankoko zembivudde mugenda maaso walabuka omukulu Kefa Kisala fena nukimanyi bulungi nnyo ani kakkana Kefa Kisala bagenza okubeera nga bamuwa omulimu guno already yali yagobwa dda ku Wakiso Giants ng'ebintu tebitambula bulungi bamugamba Wakiso Giants obadde ogize mabega nawe gagenda sizoni yonna ewedde abadde talina mulimu musajja watunga gakaba gakomba otogerera tebamugaye amagye bw'oba ate watendeka Wakiso nekulema ate amagye we gakulemera awo omanya kitabuse era twogera kati bamaze okubeera mune basayiniza abazanya b'enjawulo Gaddafi bamuleese ku ttiimu eya UPDF ate mutabani wa Gaddafi yali asambira na bweru w'oggwanga oyo musajja munyonyoli tamumanyi nedda oyo gayi mutabani wa Gaddafi yali muzanywa gaagudde nnyo Gaddafi omugenzi yalina omwana musambi w'omupiira ng'asambira Gaddafi mulala waawano Gaddafi yazaala wano omwana Gaddafi Gadini omwana waffe waawano era kwaba basobola okubeera nga bagattako Ronnie Kiseka mpozi ate omuzanyi amanyiddwa nga Ibrahim Wamana ono ye kiki nabadde muzanyeyo sigenda obuzibu bwebwama manja alakwera nga ate kutegeeza nti kakati tiimu neya UPDF jukira yayita Mukamoli oluvannyuma lw'okubeera nga ate munange Big League kubeera nga ewunzi bange andi abagesi wemwogera Omatolo United nabo basobola okubeera nga banveiringa Edward Golola fena tumumanyi bulungi nnyo yali omutendesi wa ttiimu ya Vipers basobola okubeera nga bamuwa omulimu meeting yabadde bamuwudzika bw'osudda
meeting yabadde yani gwe bawadde omulimu gwa Tololo olina muvuddeko dda musajja bamusayinize ku tiimu y'abanafe kakati omupiira gubadde meeting ebadde wali ku Tavan Woods kabuuso yasobola okubeera nga Van Veiling Edward Golola kati emutendese omujja owa Tololo United Tolo ne Tololo byanjawulo kati gye twogerako twogera ku Tolo otegedde kati era omukulu MP waayo omukulu amanyiddwa nga Ruhundo abaddewo naye mu meeting eyo wali ku Tavan Woods Busu nasubiza nagamba timu yange eno kati buli kyendebe yagala MP wammwe waali obaze lwa kubakaluluka nalengera ne mukwano gwange oli mwana muwala wa BBS yani namulengedde awo meeting yabadde ne namatovu yabadde yabadde bulungi kintu amanyesa ba yagwa mbifaawo yomukati kubasala waawo nti akasente akagula gundi aludde mu kigo akasente omanya abantu bangi betwalabyeko mu bintu ebyenjawulo ne mtu mukunde bwe yadde atongoza nigerengedde ku gasho kimbadde ngenda okugenda naye twamweza okumwogeraku era kati Tolo ajja kubeera nga akola ne Simon Dungu ate ebyo twabiganye wano njagala kubeera nga era kutegeeza omukulu amanyiddwa nga Wamboya bamusobola okubeera nga ate naye bamuanveringa nga assistant coach wa tiimu y'abanafu aba Odumparaka bagobye Simon Masaba ageze okubeera nga bamugoba ku tiimu eya Odumparaka ng'olredi yafunye eddaaka limu ku tiimu ya Bright Stars Odumparaka balina VAR kakati balina omugisha yabatendeka essaawa zino bwe twogera kati Odumparaka bagambye twetegeka kulaba nga timu yaffe ekola bulungi Masaba abadde atendeka naye nga abulamu tusaze ne tugamba nti katubeere Odumparaka ibakubira ddala abusiba makeup wona aweddeko ndowooza bakwakoze ku machana wano makeup wandibadde ng'oyongera ati ekizibu semberera nnyo ate bwamukubako n'omwesiiga mwami Mandeva addugaza microphone zo Yeshua Mani ajja ne lipstick wama minisita Opendi yavuddeyo n'akwata miliyoni zibadde 3 namba nazoba naffe abamala Bampozi Youth Development Club eno eyitibwa Maida club mpya yasobodde okubeera nga bagi promoting okujja mpozi ate mu Uganda Premier Judge awadde miliyoni ezi nabaga mutandikiraawo 3 minisita Mulanga awadde miliyoni 3 miliyoni 3 anti kulego y'omupiira miliyoni 3 nga timu eze mu liigi temuba yadde ekyo muzanyamu mu sustaining ezera ziba ntono yensonga lwaki nga minisita Mulamba awadde miliyoni 3 neera yeebale bayita bazeebazza ne bagamba mwebale nnyo mwebale ddala minisita munange tweyanza akasente k'otuwaddeyo n'abaga n'endala ndeeta kale ze tulya langi nabadde wakukubira jjo nene nga nkasange nakulaba leero eka ngenda kugaba engoye nina stocks nzikuwe animba bali gwe obwetampu obulina yogera obwakirikireko kyogera ku mpewo bwe tudda mu lukuubo kyo era wabigaane bakyannaku webali okiwulire wano nkwekaza kubanga oli ku mpewo alaba ekizibu nze kyemmanyi wano nze nsobola okwekyanga ne ŋŋenda saa kummanyiika aganya wechange ndawulina mundu ndawusi tabitegeera ababa wa sports mufu ndawusi owulidde ono osinzirawo yabadde yayogedde nnyo amawulire ga Mani woota abadde era nakujulira ndowooza owulira yakola nnyo amawulire ga Mani bokka kati katulabe leero bawali agaasi tujja kulidde obanda ye anaaba akola bulungi yali mwana nga naye mwana wa musezi n'agamba taata we namuga ne taata kati kyaleeta yadde kanyama tetulina yadde ke tuli atate namuga tebakyaziikako bantu mune nange byansobera dda akane kamugamba ngende ku saluni ndete enviiri tunanywamu supu Airtel, the smartphone network. kati nogenze noyogera ku musezi nalonde ndaba amawulire abalwadde mu ddwaliro balwanye n'omusezi balwanye n'omusezi ngayagala kutwala yefuula omulwadde n'afuna ekitanda n'asitukira mu mwana w'abana balwanye naye ettambo bwe lyatamba ku mutwe nga mufumulamu afuluma eddwaliro nga sibe naye kalisize eyo ng'ava kuyigga era bikenjala mukirakikesefonako olwobadde wabadde weera emiranga biwoobe amanya kyamalala gategeeza era okulanjana waliwo
Miranga biwobe byebyo genderawo byebyo Miranga biwobe kire kikesozo lwalo timu ya Atalanta nesingo kuba amagole jjo nakugambye ne timu yokubiri muzimu kweze yakubye golo 10 okuba bakubide golo nga bayita muzanyi Mario Pasalic aliko muzanyi wa timu ya Chelsea ne basokwera nga bakulembera ompiro go kuveri ku dakika ento paka mu dakika y'ekyenda yabadde kona 9 muemu naimba nakuba paso muzanyi amanyidwa nga Makwinyo sinakuba ikoraiza babade bachalya Mbappe nabongera ko Pasalic Maxime Choupo-Moting n'abakuba eyokubiri mu 9-2 PSG neeyitawo ku golo 2 mu nenkuulire Miranga yabadde muzanyi Makwinyo akati Choupo-Moting n'akuba eyokubiri Maxime mvukoni ali ku timu ya Stoke City mu Cameroon yali ku timu ya Stoke City akapira ne kagana najja ku timu ya PSG yasono kwera nga akube golo n'abagamba PSG katuli ku semi baduse ku semi yabwe esoka myaka 25 amanya Eric Choupo-Moting muchi mu Cameroon mu Cameroon watu se ku semi final yabwe esoka myaka 25 ali ku squad ya Cameroon ali ku squad ya Cameroon mpira gutegera bulungi ate ne gola ziteba badde akola bulungi ku timu ya PSG kali ali asombi yongeddemu amanyane yabadde Mbappe yazo oluvanyuma lw'okwera nga alwadde ebbanga lyonna lyonna abasobola okubeera nga bamitolezo omutendesi yagambye Tuchero n'agamba bw'otaleeta Mbappe mu kaseera kano togoba mpira nga buli emu emu awo n'aleeterawo Mbappe n'akubirawo paasi Choupo-Moting n'ateeka mu katimba Atalanta ne bazirika era omutendesi yerabiddwako nga takikkiriza bakulembedde omupiira paka mu kyenda ne bakuba golo 2 mu space ya dakiika 2 ne bawanduka kati semifinal bagenda kubeera nga bazanya n'abayisewo kati wa timu ya Rasenbao Sport Leipzig alempozi ne timu ya Atletico Madrid kakati olwaleero zidde okunywa Diego Simeone yawandula timu ya Liverpool akomawo yakuba Liverpool Kene Walieri Klopp n'agamba this is just the first half wait for the second half confident bamukwata one kati omukulu yennyini gwenjogera kwa Diego Simeone agenda kutunkana ne Griezmann enjawulo eri kuba n'abatendesi ababiri Griezmann mutendesi muto ate obwongo bwesera nnyo Diego Simeone mutendesi mukulu veteran ebintu abitegeera nnyo osologera ku mawulire abantu ge baagala nga njija kakana olwaleero Atletico Madrid bagenda kubanga batunkana timu ya Rasenbao Sport Leipzig era nga masini ya Suarez yero farigo bagukwasiza musajja mu Poland yagenda okubeera nga agukomonta tulize twabe kigenda okubeera nga kivaya ayita wagenda kuzanya timu ya Paris Saint-Germain olwateera enkya era ziddemu okunywa Bayern Munich nga batungana timu ya Barcelona Barcelona ogenda kulira kinava mu yebiraka era nkujjeyo njagala kubeera nga ngutegeza genda mawulire abantu ja kusokera ku muzanyi amanyidwa nga Jadon Sancho mani yekiriza nega ekituufu omuzanyi bamuseera obukadde 18 buganye baga waayo bagenda agende era Jadon Sancho alabiddwako mu timu yakubyalo takikozibadde mukaga mu pre-season babatandise pre-season yabwe Switzerland golo zibadde mukaga ku bwerere Jadon Sancho abaddemu mu mupiira ogwo Eric Haaland bro tikine ekivubuka ekiwanvu ekiguru mu vecho sobola okubeera nga kitebako golo zibadde 2 mpozi ne Reina poza ate n'omuzanyi yaguliddwa ompya Jude Bellingham Dortmund ngekuba timu yawo takigolo mukaga ku bwerere Jadon Sancho olumutunuzaamu kamera n'agamba wano ndi musanyufu ku timu ya Dortmund siraba lwaki nkubira mu mani naga bwe nja kulaba naye wano ndi happy ne bwembanze sigenda mu mani Michael Zoko bw'ati ono nga director wa timu ya Dortmund n'agamba tensobola ba confirming ati Sancho wali season ejja ku timu ya Dortmund Arsenal bagamba kino kakana ne babuli badisi sobola kusambira timu ya Man U era kyo kiwandi mwegisambirangamu toli muzanyi wa mupiira Amadou Diawara myaka 24 egy'obukulu Arsenal video ne gamba nti tumwetagira ddala ajja kuba mu midfield yani Amadou Diawara mvubuka muddogo azanyira gwanga lya Guinea Conakry ategeza n'agamba nti amunanga kati timu tumwetaga era ntegeddeko nti abakulu bano Mikaila Arteta yakubidde Amadou Diawara direct n'amugamba nkwetaaga ojja mu project yaffe wabula bw'oba oyagala salawo katikati nga tukyakwetaaga ayakubisiza private jet akuba mu midfield yawo akuba mu midfield atasobola okuzanya nga defender singa bano baluizi baba bebuzabuza bage tumwetaaga Amadou Diawara Arteta yakubisiza private jet ye ayakubye essimu n'amuga tukwetaaga mu project yaffe private phone yakubisiza genda maaso agamulira abantu ge baagala yatwanje obuzaabuza era njagala kubeera nga mutegeeza nti aba Arsenal bagambye nti balina miliyoni 25 wabula ti Roma FC Roma egambye Diawara kituufu waali naye ku miliyoni 42 bo balina mega Arsenal bagambye 25 bwe buli genda maaso soka ndi kyembadde njagala sembyayo badondola budondo kyansenziza omuleeta weziri awo naye ntonotono ku miliyoni 42 kiraga Roma tesalako era ntegeddeko nti munanga kati wali eri timu ya Juventus egambye abazanyi 6 batundibwa
bano wamangase musobola okwira mu manimani ne muuliramu ne mulaba bwe mwetaaga dagala Scosta we yatundibwa mirale mpuja miko yatundibwa dda bagaye omuzanyi Gonzalo Igweno naye wali tumutunda ne bagamba Sandro naye wali tumutunda azanyi bali mukaga batundibwa Blaze Matuidi bagaye naye tumutunda bagaye abo bonna tubatunda buli alina akasente ajerwamuze tumutunda abalina sente mujje omanyi piro yagambe njagala kutandika n'abazanyi abange bentegeera kubanga no mawulizio zali busigala abana alina engeri gye yayonoona ekintu bubusigala Ramuza kumewu yani busigala Sigala kumutawana era Valencia budeo netegeza negamba nti oluvanyuma lwokuleta yafigasi yange omutendesi waabwe ono yali mutendesi wa timu ya Watford nekigaana bagambye buli yenna muzanyi wa Valencia ali mu timu bagiyita Valencia otundibwa kasita wabaawo akwagala bagandi sikwadi onanga naye gamba onoga nti Simba nga bweri ndi Simba ne bagamba nti buli ali mu Simba nga waliwo ledi ye mwagala tumugaba kati ne Valencia yegambye buli ali mu squad ya Valencia ngo timu yonna ekwagala tukutunda kibuuzo kitange kyale omusambiro Naudinho Gaucho yakuwa mpasi mekamura muwe era ateka mpira ku kifuba emirundi emeka ngali mu training sigata buzize zadala mu kisawo bakaleko sigina majajara yali atambula mu kibuga nga tayambadde masiki omusirikale namuyimiza namugamba twagala masiki etali tukwatala mu kadukulu omusajja namutunulira nga mukambwe nyina muganze gola bano sinali akaduko n'okuva ku maca enjala ebadde nnuma masiki njiridde Airtel, the smartphone network. ali kankampo okuswala gasiya baine amor bagije bani abani Kakasa ne Ifris gavumenti ya Uganda ereesewo enkola empya ate nga yambembe ey'okusaza lisiiti ne invoice eyitibwa Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System EFRIS okutandika n'omwezi ogw'omusanvu 2020 ng'enkola eno y'egenda okukozesebwa abasuubuzi bonna olw'okusobola okufuna e-receipts ne e-invoices okubala ebitabo mu bawi b'omusolo awamu n'okulondoola entambuza ya bizinesi mu budde bye bimu ku birungi ebingi ebiri mu nkola eno okumanya ebisingawo weereza obubaka ku services@ura.go.ug Twitter, Facebook oba kuba ku ssimu etasasulirwa n'etingana nooti emu7 Developing Uganda together. Wayagala obulamu obulungi nkwanjulira D&J Diary Yogurt mu bikanga strawberry ne vanilla musanga mu Masters Supermarket Ntinda, Portbell Supermarket Kitintale, Jovena Drema Supermarket Namugongo ne mu supermarket zonna mu ggwanga. D&J Diary Yogurt ayambako okutambuza emmere mu mubiri, akakkanya kwa lusaasi, ayongera n'ekimisa mu mubiri ate nga talina na kabi kaleeta mbaana. Wayagala okusobola D&J Diary Yogurt mbungi kuba essimu nooti 772 12 ne 0759 mukaaga nooti 188. The European domestic football action is heading for a big finish as the 2020 UEFA Champions League takes center stage. It's all on the line as Man City, PSG, Barcelona, Juventus, Bayern Munich, and Real Madrid face off in an action-packed mini-tournament. Catch it live on SuperSport from the 7th of August. Who will walk away as kings of Europe? Find out on SuperSport, only on DSTV. Abagalwa nga bekumidde awaka obulungi naawe bakume nga bayungiddwa ku mukutu ne Airtel Voice Bundle okimanyi nti osobola okutonera abagalwa abo. Airtel Voice Bundle yonna gy'oyagala kubwerere iye nyiga bunyizi *189*7# oba *100*226#. kati olyoka olondewo ku bando eyaddeire eyawikire eyabuli mwezi zaaweze night bundle yingizaamu nnamba y'essimu eyoyo bw'otonera kati salawo okukozesa Airtime oba Airtel Money okusindika Airtel, the smartphone network.
oli muntu agula ebintu ebikozeeko gamba ng'emmotoka ebintu by'omu maka n'ebirala bingi tobbibwa kola okunoonyereza ku bintu bino nga tonnabigula okuva ku mukutu gwa simple ozuule oba ebintu by'ogenda okugula tebabyewolerako. Simple kitegeeza the security interest in movable property registry system ng'eri ku mutimbagano gwa URSB. Simple lukalala bwe bawandiisiza emisingo egiweereddwayo okwewolerako ensimbi. Okumanya emisingo ku ngeri gy'oyinza okwewandiisa genda ku mutimbagano simple.ursb.go.ug oba kuba ku nnamba ey'obwereere noti 8 noti 10 noti 6. Simple okuwola okwesigika okwewola okwanguwa. Insanga wano yekukolokosa, insanga wano yekutegeka, insanga wano yekutambuza n'omalako olunaku lw'obulungi kutuusaako amawulire eby'emizannyo embeera y'obudde ag'ebituka bisobola okutuuka bulungi gy'olaga sokumira kubiri okutusanya buli kumuza bulijjo teekateekateekateeka gwe tetusuba boseera babbanga bakuwesanyo ng'ebisisa Muchomokono chakalana jugire nojeruza ngobulira bulungi teka gwe tebikusubwa teka gwe mubisanga StarTimes okutegeeza nti kati ekirindiriddwa kiri kimu ya Europa League gyogenda okubeera ng'omaliriza ng'ogimaliriza ku StarTimes omuntu ogwa digito ogutagera kuddamu kujuza n'akabona akatono kati ekisinga obukulu twebuuza ekibuuzo ti anaabaani ddala anaabaani anaatwala Europa anaaba Manchester United Sevilla oba Inter Milan kyolina okukola kyangu nnyo kwekuumira ku muntu ogwo gwa digito sasula akasenteko bulungi nnyo dikode eberengeri happy olwo family eberengeri ndi abulindizi kula kifaananyi kiri kiriya nga kyate kyamulembe ddala StarTimes amaka mapya ag'omupiira Facebook page yaffe live ojja kulaba binsangano bulungi oginyumire bulungi nnyo byonna bibeera ekyekyo tulina mpozi ate sa okusubscribinga mpozi ku YouTube channel zaffe Bizonto Comedy genda ogirabike mutera osubscribinga nendaba gira Ndaos Omulange Ndaos Pozi live analysis ojja kubanga olaba bulungi biki ebitrending right now olabike mutera otunyumira kyetuddeyo nakulwaliro ku gye bayise mpozi binsangano Bizonto kidomole binsanga wano kwogata mpozi ne Omulange Ndaos bagiyita KCC ataddeyo mpozi emiwendo emipya egigenda okusasulwa emmotoka zonna n'epikipiki ezikolera mu Kampala. Executive Director omupya atandise okukola. Waliwo omusajja yeesowoddeyo kaayanira omukyala Ssenyonyi gwe yawasa. Katonda ekitibanna Ssenyonyi gye agamba nti omukyala ono yali muwe nga tanaba kugenda ku kyeyo kyokka yatya nnyo ng'alaba ebifaananyi biyitiŋŋana ng'amaze okuba ng'amwanjula agamba nti waakukola kyonna ekisoboka omukazi ono okumweddiza. Ssenyonyi Mikayiri Katooto we najja nankumbi kyebanga kikuteku gwagula Ssenyonyi nga bali kuba Katooto oba otamanyi nako ekintu kikwatambulako nekikusukunda n'okubisanga nekyetuka matino Musokoka n'ebinsanga wano tukusesa kyokka n'ebinyiiza tebigulayo nawe ebinyiiza